tulaba wano abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka mwebale okuba nti mwefiiriza akadde okubeera wano olunaku lwaleero. Ndazzi kuno ng'okumanyagana okwaffe mu Buganda kukolera ku nnyimbe, era n'olwaleero munzikirize akalombolombo ako nkatuukirize nga nsooka okubanjulira ababaka b'Abataka betuzze nabo olunaku lwaleero wano okulaba nti tujaganya era twebaza obulamu bwa munnaffe Edith Nabulo wa Ssonko gwe twali naye ku lukiiko lw'ababaka b'Abataka ng'aweereza ng'omubaka wa Kitanda ow'ekika ky'Enjaza. Ng'ono ate era yakulira ekika ky'Embogo. Ng'ono atuumibwa Omutaka Kayiira ng'ajuule kusinziira Emugulu. Omukungu George William Kalanzi ono Wanseenene mubaka wa Jjajja Kalibbala Ensiisi, mboza ye jjajja akyasinze okubeera omuto mu lukiiko lw'Abataka. Tulina Engineer William Ssekubunga ng'ono mubaka wa Lwomwa, obutaka bwawe buli awo Mbaale bwe mbaseerabidde. Tulina Omulangira Mawanda Jjuuko ng'ono yakiikirira olulyo Olulangira. Yayise n'omuzaana siyinza muyisaamu gangege, tweyanzizza nnyo okuba nti naawe batwegasseko. Tulina Omutaka Bamundaga Mukiibi ono yenga wa Lugave bw'atyo akiikirira Mbugwa e Katende, naye balina n'okutaka obulala e Mawokoteeyo era ne Ssingo, bantu bankizo nnyo. Tulina Omukulu Richard Nkalubo ono yenga wa Musu akiikirira Omutaka Muyingo, omutaka bwabwe buli Ssama, abamanyiwo abo bayitawo Lubu Mawokota. Tulina Omukulu Daniel Semirimu Kazibwe ng'ono wa Nkusu era ng'akiikirira Ssenkusu. Obutaka bw'Abenkusu buli ku Kizinga e Buvume eyo, abaagala okubimanya ebisingawo mujja mutuukirira. Twabadde tusuubira bannaffe abalala ababaka b'Abataka Mukulu Sserukeera tasobodde kubeera naffe, obaolyawo akyali mu kkubo. Omukungu Fred Ssemugera ow'Enkerebwe naye aweerezza obubaka, n'ababaka abalala bonna beetonze era ne batusaba tubakiikirire. Tulina Mukyala Lydia Busagwa, mbadde mwerabidde, oyo wa Mamba Gabunga ebuwayaawo ab'Emmamba mumutuukirire mangu
ebyafaayo bitugamba nti bw'oba oyagala okumanya abantu b'eggwanga ly'ogenda okukolagana nalyo, tunuulira engeri gye beeyisaamu nga bafiiriddwa, era otunuulire engeri gye bayisa oyo yennyini abeera abavudde ku maaso. Omuganda ye yakiggumiza n'agamba nti omufu akola ki? Akira engoma okukola ki? Okulawa. N'olwekyo bwe tuba tugwiriddwako mu nnone yaffe eya Buganda, kitukakatako okudduukirira enduulu, kitukakatako okugenda okusuza ababa bafiiriddwa n'okubabudaabuda. Okwo tugattako okutoola amabugo ne tugawaayo. Tetukoma awo, tugenda ne tuziikirako bannaffe ababeera bafiiriddwa. Newankubadde tuli ku mawanga, naye njagala okwebazaamu ak'ensusso abantu mwenna abali wano nti obulombolombo obwo bwonna mwabutuukiriza nga tufiiriddwa mukyala Nyabulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongera okusaasira abaana baffe abaafiirwa maama, nga muno mwe muli Moses, Beni ne Shiba. Nti kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokufiibwako mukadde waffe. Tusaba Mukama abongere okubagumya, okwo tugatteko n'ab'enju bonna. Mukama ayongere okubawambaatira mu mikono gye, era naffe abazze olwaleero twongere okubeerawo bannaffe bano baba batutuukiridde nga bannawe batendewaliddwa. Ffenna tukuŋŋaanye wano olwaleero okujjukira maama, senga, jjajja, mwannyinaffe Nabulo. Naye ate nga ffe ababaka b'abataka twakubwa etti ery'amaanyi, era omugenzi Nabulo ffe tujja kuba tumujjukiranga buli lukedde, kubanga tabamiruka w'abataka eyasembayo ennaku z'omwezi zaali 7 Ssebaaseka ogw'omukaaga e Pekamu. Mukyala Nabulo ye yali ku luggi, era ffenna ye yatwaniriza n'atuulira ddala ku luggi okuva lwe twatandika omukolo kutuuka lwe twaggalawo. Akaseko ke tujja kuba tukajjukira era nga tukasaalirwa buli lukedde. Tusaba Mukama amuweese kisa era amulamuze ekisa. Mpunzika nga nziramu okwebaza abo bonna abaakola ekisoboka nga tufunye amawulire g'okufa kwa mubaka munnaffe Nabulo, ate era n'abo abateeseteese omukolo guno ogw'olwaleero okulaba nti tukuŋŋaana wano olwaleero ne tusobola okusalira munnaffe
n'okwongera okumanya ezzadde lye yaleka emabega. Zijukiziddwa tewawa abalala n'abanjudde naye ate nze seeyanjudde, naye ate ng'era kiba kirungi, sirina kwesoosa, nze nina okusembayo kubanga ndi muweereza. N'olwekyo kanvu waggulu nga mbategeeza nti nze Lawrence Omuyimba nga nze mubaka wa Kisoro eBweza Busujju, ab'Engonge bwe muba we muli wano muyinza okwesunako, era nga nze nkubiriza olukiiko lw'ababaka b'abataka abazze wano olwaleero okubeera awamu naffe nga tukungubagira munnaffe. Nja kusaba nti omutima guno gwe tulaze olwaleero tugwongere mu maaso, kubanga ng'Abaganda tugereesa nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.